Baniriza abali ku Cosfax 256 wagategedde ke kanyumero kaffe kano kibuuzo era bwe tukikubuuza nawe oyinza okubuuza muno nti wagategedde kyeyalinga osobola okulaba ng'otegeeza buli muntu nti wamma amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga gwe wagategedde. Eggwanga laffe Uganda ly'eggwanga lye tusinga okwetaaga y'ensonga lwaki buli ekibaawo twagala tukikutegeeze gwali wano n'abali ebweru w'eggwanga. Abange maziga na biwobe abayizi katabagire mu muliro ogukutte bannange kino kikambwe omuliro guno gukutte era okukakana ne gwocha ekisulo ky'essomero Vine High School liri side zawali Bushenyi likutte omuliro sawa zibadde nga 8 ez'emisana okukakana ng'ebisulo bide era ng'ekisulo kino ekiyidde abamu bagamba nti omuliro gwali baguvudde ku masannyalaze okukakana ng'ekisulo ky'abaana kyonna kiweddewo. Abakulira essomero bagambye nti bakoze ekisoboka okubira poliisi nga bukyali egyetaase naye tuuse kikeerezi era okukakana nga dormitory yonna eweddewo. Justin Kabandiza ono nga ye head teacher w'essomero lino ategeezezza nti omuliro guno ku ssaawa 8 ng'abayizi bali mu bibiina basoma bagenze okulaba ng'ekisulo kyabwe kibengeya nga kiggwawo bakubye mangu basobole okulaba nga bataasibwa. Omwami John Bosco Serunjogi ng'ono ye Bushenyi District Police Commander abategeezezza nti katujje tulabe naye extinguisher zirina okubaawo ku ssomero okwongera okulaba nga mwetaasa ku muliro nga guno naye nga basuubiza okukola okunoonyereza. Tuba tukyali ku ebyo baasi endala eya linki ate nebwamu emiswiba va ku kali akabenje akaaliwo va ku eri eyakwata omuliro eno bagisanze ng'eri mu kuleeta abantu mu Kampala bagitegedde awo ku luguudo oluva e Mubende nga ludda Kampala mu Mityana district okukakana ng'abantu ababaddemu mu baasi eno babbiddwa ne baba nga babanyagiddwako ebyabwe omubadde amasimu omubadde sente enkalu ezitalina kutegerekeka n'ebyo byonna ebibadde n'abasaabaze. Abaayi ani ayagala okugoba baasi ya linki mu bizinensi ebintu nga babitabukidde baasi nga bagisuukidde ekizibu. Bano no bavuddeyo bagamba nti baasi eno namba UBG 423G ebaddemu abasaabaze 65 okukakana nga babbiddwa saawa zibadde nga za kawungeezi okusinziira kwayogerera poliisi mu bitundu bya Wamala region. Lecho Kawala agamba nti munnanga abazigu babadde bawerako nno nga bambaliganye n'enkebete nga balina emmundu era nga bagamba nti mu kuteebereza n'abanyonyodde bagamba nti bano ab'emmundu babadde nga 10 balambirira era ne babanyagako ebyabwe. Poliisi nga bulijjo ebakanye n'ogw'okunoonyereza katulinde tulabe ebinaavaayo oba oliawo bajja kuba nga bamaze okumanya kiki ekyaviiriddeko ebyo okubeerawo. Bannange Pulezidenti w'eggwanga lino Uganda yalabiddwako yatongoza marine ambulance nga zigenda kuba zitwala ebyobujjanjabi ku bantu abali mu bizinga ng'agitongoleza wali ku kitebe kya Marines Unit Entebbe era abali ku bizinga mwesuneko obujjanjabi omuli eddagala liweweeza kawuka ka mukenenya n'ebirala bijja kuba kati mu kaseera kano bibatuukako. Pulezidenti abajjukidde abali ku bizinga nga Buvuma, Sese n'ewalala nga Kalangala kati na ambulance zino eza marine ambulance zigenda kuba zibatuukako nga zireeta obujjanjabi. Muyogeyoge omukulembeze w'eggwanga abajjukidde mawulire ga wagategedde. Bonna omukulu atusiibudde agamba nti kawummule naye tagenda kuwummula yekka ayina n'abalala bagenda okuwummula nabo. Gen.Tuwine mukyamujjukira musajja w'amaanyi nnyo tagenda kuwummula yekka agenda kubawummuzibwa ne bajje n'abalala 34 okuva mu ggye lya UPDF. Gen.Tuwine njagadde nkuweekoko ku byafaayo bye. Gen.Tuwine ono yayingira neyegatta ku military mu mwaka gwa 1978 ono era bwe yayingira yegatta ku President Yoweri Kaguta Museveni bwe yali agenze mu nsiko mu mwaka gwa 1981 bwe batyo ne bakuba enkebete nga bali wansi w'ekibiina ekyali ekyabayekera ekya National Resistance Army kiyite NRA olwo nekyakyuka kati nga ejje baalituuma lya UPDF. NRA yakuba emmundu netuuka ekiseera kati neba nga yatwala obuyinza abaali abayekera baafuuka abanunuzi mu mwaka gwa 1984 bamuwa okubanga ye komanda akulira amagye era yakibeeramu okumala emyaka 3 paka mu mwaka gwa 1987 yasikizirwa Genosale Musale. Mu mwaka ogwa 2005 bamukuza lanka n'agenda ku ddaala lya Geno
mugye erya UPDF nabeerako nga yakulira kooti masho oba kooti y'amagye mu mwaka gwe gumu. Yalikoko minisita akulira ebyokwerinda mu mwaka gwa 1989. Yalikoko Director General of External Security Organization oba ekitongole kya ISO okuva mu mwaka gwa 1994 paka mu mwaka gwa 1996. Presidential Advisor okuva mu mwaka gwa 1996 paka mu mwaka gwa 1998. Yalikoko nga yakiikirira obanga yateseza amagye, yakiikirira amagye mu parliament enkulu y'eggwanga. Sebo wumula mirembe kubanga ogenda kubanga owumuzibwa akadde konna. Mwebali bimukoledde eggwanga okusinziira ku mukutu ogwa Nile Post gwenkozeseza okuwa amawulire ngaago, era naawe weyambise okusobola okulaba nga ogenda maaso n'okubanga omanya mu Wagategedde nga tuli wano ku Kakos Facts 256. Mukama kume, bye bye. Mukama kume.